gye buvuddeko omutendesi wa Uganda Cranes Joseph Port bwe yali alangirira ttiimu y'eggwanga ng'egenda okwetegekera emipiira okwali ogwa Mozambique ne Somalia yeewuunyisa eggwanga bwe yasoma erinnya Onnyango eyali yalangirira nti awummudde omupiira gwa ttiimu y'eggwanga mu 2021. Onnyango atubuulidde nti ensonga y'okukkiriza okuddamu okuzannyira Cranes teyali nnyangu okusalawo gy'ali ng'omuntu. It was not an easy decision. I had to consult a few people, family members, friends, the team, Sundowns, because for them, they knew that I had retired, but I had to discuss with them my return before I take a final decision. Wabula wadde gwali bwe guti ono ate musanyufu olw'okudda. Yes, the boys welcomed me very well and the technical team was fantastic, so for me it was incredible. Kyokka ono asambazze ebibadde byogerwa nti yakakibwa bukakibwa okudda ku ttiimu eno. You can't force someone to play football. When someone is forced to play football, bad things happen. And for me, it was a long discussion. Of course, it's not something that you just wake up and say yes or no. You must have the will, you must have the passion. Wabula wadde yakomyewo era n'atendekebwa n'abazannyi abalala, Onnyango yabadde ku katebe mu mipiira gyombi Uganda Cranes gye yazannye. I don't only play as a goalkeeper, I also play as a leader in the team, someone who motivates the boys, because if at my age I can work hard, which means the youngster will work harder than me and that improves the team. So it's not only about playing, it's about helping the team to be comfortable. Nti ensonga endala eyasinga okumukomyawo kwe kulaba nga yambako ne kapiteeni wa ttiimu aliko Because sometimes the pressure is too much on him, he can't handle the players and his playing time as well, and of course the performance. So my presence only helps him also to cool down his pressure. Ye musayi muto Alaniokelo atutegeezezza nti okubeerawo kwa Onnyango ku ttiimu eno ze zimu ku nsonga ez'abayambye okukola obulungi mu mipiira ebiri gye baazannye. I would say it's really amazing experience for us players. And yeah, I'd always have to thank Dennis for allowing to come back and to be with us. And it's really amazing moment to play with him in the team. Tubuuzizza Onnyango ebbanga ly'asuubira okumala ku ttiimu eno era bw'ati bw'atuzzeemu. I don't know, time will tell. I'm also aging, but as long as I'm still active at Mamelodi Sundowns, I think I'm still available to help the team regardless. Agamba nti wadde nga Algeria ekyakulembedde ekibinja mwe bali, Uganda ekyalina omukisa okukiika mu mpaka z'ekikopo ky'ensi yonna, omulundi gwabwe ogunaaba gusookedde ddala. So the hope that we've given to people, we've given ourselves hope as well, that we're hoping that Algeria drops points in the next game and we win our next game and we get close, and then the final game decides who goes to the World Cup. But anything is possible in football. Onnyango era musanyufu n'engeri ttiimu ya Uganda Cranes gy'ekolamu ensangi zino. Very energetic, very good on the ball and off the ball. They defend as a team, they run, they work hard. They're a very joyful team, very good group to be around, and that's what football brings. Mu kiseera kino Cranes etudde mu kifo kya kubiri n'obubonero 15 era nga Algeria ekulembedde ebasinga obubonero 4 bwokka. Sharifa Nambi, NTV Akawungeezi. Ala Nokelo